eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wawaavudde. Alright, buterevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibeta sebo sibete nyamana tuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno etwogera ku nsonga eziriwo mu nsi mwe tuwangalira ate tukwantere omwaganya okuba tugenda maaso okulaba Kaluma Nywera wava ku nsonga ezitali zimu ate amunange ebyafaayo ebiriwo kati ne tulaba nate obuvune obuddo obw'ensonga ezigenda maaso okwanzi zibeerawo era nga bulijjo nsonga kwa mawulire agabaddewo okwetola ensi yonna ne tuva atawo tugenda maaso obutereevu nnyo munaffe n'enkuba kiyita Kaluma Nywera wava ku bintu ebitali bimu. Kakati nno tutandikira nate mu ggwanga erima eddwanga erya Bungereza ate n'eggwanga erima eddwanga erya Rwanda. Kakati jjukira waliwo ddiiru ey'okuba nti yasayiningibwa dda nga limu akasente ak'okuddira abo bonna abanoonyi b'obuddamu abagenda mu bukyamu mu ggwanga erima eddwanga erya Bungereza. Mu ddiiru yasayiningibwa okuba nti balina gye babateeka okubakuumira eyo eggwanga erya Rwanda. Akaseera bakafuna dda Rwanda n'egamba emala okubanga eteekateeka n'ebisulo bagenda okuba basula wooteri ez'enjawulo abantu n'abeeranga transition egyo n'abeera mu myaka 5 osobola okufuuka either ng'oli Munyarwanda oba okudda mu nsi gye wava okusinza ku ddiiru ezo ez'okuba nzibeera. Kakati muganda wange ekiriyo abantu bannansi ababungereza bali bakiwakanya naye ssebo omusajja ono Prime Minister Sunak omuyindi naye yajja obuzi muganda wange aye kafuuse munnage kibawalwa kubanga bagenda maaso ne bakiyisa mu Parliament ya Bungereza. Kakati nno nga abantu babadde beteekateeka okuba nti obudde bonna batandika kibayita okusengula oba okuleeta abantu bonna bano be bayita ba illegal immigrants abanoonya obuddamu asylum nga ne bakinoonya mu bumenyi bw'amateeka babatwale mu ggwanga erya Rwanda. Munnaye ekiriyo offisi yeeri ebyokwerinda etandise okuba nti munnange enoonya abantu nga bagamba nti nno abantu bano babanoonya basooka baba briefing abalala balabe kiki baliko. Akati abobuyinza mu Bungereza kye bakoze munnange atuuliriza banasa okujja amasimu gano ga smartphones ku bantu bonna abagenda maaso abakwatibwa erigale abaga nti no bayingira mu ggwanga lino nga tebayise mu mateeka kalamba ayina nga smartphone ejuma ekiso okuba nti ekola ekuba ebifaananyi esindika messages ku internet ku satellite bwe bityo osobola obubaka ne butambula ne bugenda. Kati abuyinza kye bakoze mu Bungereza balanse obajjako amasimu gaabwe gonna gana ga smartphone ku bantu bano munanga bakwatibwa nga bayingidde mu ggwanga lino nga tebalina biwandiiko bituufu. Era muganda nga atuliriza balukigamba nti nno abali mu kuba bateekateekebwa okuba nti batwale mu ggwanga erya Rwanda ekibagisako amasimu gano basobola okubanga munnaye tebakontaktinga oba teboogezeganya na bitongole ekisooka ebigaba obuyambi na bitongole ebyamateeka ebimu kubanga ebimu biwakanya enkola eno nakuba information eno yonna egera okuba nti evaako okuchallenge detention yaabwe. Bajjukire bakwata basooka ne bakusibako ne bakuteekako somewhere bakuterese detention. Kaoba n'essimu osobola okusindika obubaka n'ogaba bankutte n'obasindika direction wonona wooli ne bajja ne bakutaasa naga ne bakutte mu bumenyi bw'amateeka. So kati wiki ewedde gavumenti ya Bungereza yava munene erangirira nga batongozza enkola ey'okunoonya okusajjula oba okusaggula abantu bonna abayingira mu ggwanga erya Bungereza nga tebalina biwandiiko nga bonna bakwata kati akaseera kano kennyini ne bakutereka paka obagenda okuba nti ate bakweta mu ggwanga erya Rwanda ennyonyi n'esooka erina okuba nti esimbula mwezi gujja kuba gwa July ogw'omusanvu. Akati no wano bayita mu kye bayita immigration policy etteeka lino eryayisibwa Prime Minister amayiddwa nga Rishi Sunak w'eggwanga lino erya Bungereza. So etwogerera bagambe nti nno balina ebifo ebisukka mu 2022 detention center bakuumira abantu bano baza okuba biteekebwa okulaba nti abo bonna abaleetebwa bakwatiddwa mu bikwekweto bino byatandise mu Bungereza we bakuterekaawo paka mwezi ogwa July. Olunaku lwa Sunday bavudde abamu ne bagamba okusinza kuba namawulire olupapula lumu lwawandiisa bugamba nti nno abantu bano bakwatibwa abajja okunonya obuddamu ku ssaawa nga ssaawa ng'emu abamu baali batwaliddwa nga bakwatiddwa mu kubakwata babajjeko amasimu gaabwe era ne baweebwa amasimu agatalina kamera baweereddwa buno bumapeesa bamumanyi obumapeesa tekuli kamera tekuli ki
kibasobola okuba tebasobola ku accessinga oba koyesa internet ng'ekimu ku mateeka agateereddwawo. Okitegedde tolina kukozesa internet era bagambye nti nno kyo kibakoze it is for their safety and security. Kale okukwata abantu bano wega nno kiddiridde munnange okuba nti bayisa etteeka erimanyiddwa nga Safety of Rwanda Bill ne Parliament y'eggwanga erya Bungereza omwezi oguwedde, ekiraga nti nno muno ekyateekebwa kibayita deportation flights zino okuzzayo abantu that is okuva mu ggwanga erya Bungereza babasuule oba bakasuke mu ggwanga erimanyiddwa erya Rwanda babanyane bene bakola ku ssente mu mbeera bwe zityo. Akati amateeka nga we gali gatyo kigamba nti nno kino bakikoze okwagala okuba nti bajjawo kibayita court challenges, okuba nti bano abantu abanoonya obudamu bayinza okutwala eggwanga lya Bungereza mu kooti naye nga baba bakutte bakuteeka mu kibayita detention house n'obeeramu paka mwezi ogw'omusanvu gunaatuukira ne babaleeta paka te mu ggwanga lino eryamanyiddwa nga erya Rwanda. So basaale musikazi bonna abanoonya obudamu ng'oyingidde mu ggwanga erya Bungereza iligale kkiriza obagaana tugenda kudamu okuwulira nga atoli mu Rwanda mu mwezi ogw'omusanvu gunaatandikirwe gutyo. Eno agreement w'endagaano ya myaka 5 yatuukisibwako yatuukako mwaka gwa 2022 omwezi gwali gwakuna era nga baga nti neno newankubadde of course kooti y'ensi yonna eya Bulaaya ekwata ku ddembe ly'obuntu yavayo negamba nesooka ekiyimirizamu ko lwasooka naye ekyaliwo ko kiseera ebbanga eryayitawo mu Novemba ayise kooti enkulu mu ggwanga erya Bungereza neva munange nesalawo negamba nti askimu eno tiyali iligo kuba bali baga nti no Rwanda tiyali safe ng'eggwanga okuteekayo nate abantu bano abanoonyi b'obudamu abaga nti teri safe n'akamu n'akeddagala. Akati ekibiina of course ekiri mu buyinza ekya Sunak ono prime minister kyaba conservative kyavaayo nabaga nti bo baali committed munange okuba nti bastopinga amaato gonna agana okuba nti gayingira mu ggwanga erya Bungereza okuva mu 2022 era wetwogerera skimu nebaga nti erina okuba nti egenda mu maaso okuba nti abantu bonna bayingira mu kimayita mu channel emayiddwa nga English channel bakwatibwa ne banoonyibwa baga nti batwalibwa. Okusina munaffe ku figures eza gavumenti kigamba nti n'abantu 7 be bayingira mu bwato obutiniti buno mu myezi 4 gyasooka gyokka mu mwaka guno. Bagenze beyongerako mpola okusinziira nga bwe kyali luli ku bantu 1400 abayingira okuva mu January paka mu mwezi ogwokuna omwaka ogwaggwa. So wetwogerera baga nti nno ekiriwo kati abasukka mu 1200 olwedde bamaze okuba bakwatibwa babakwatibwa bulungi nnyo n'ebitongole bino ebiga by'obuyambe mu ggwanga erya UK ebivaayo nga biga nti nno tebeetaaga kuba nti babeera mu detention zino kuba detention center zibanga amakomera musibidde abantu bano paka munaabajjawo batwale mu ggwanga erya Rwanda. Akati asylum aid nga bagamba munaffe ebitongole bimu ebikola ne bannaffe abanoonyi b'obudamu mu ggwanga erya UK bivuddeyo ne birabula ne sekula birabula yonna ebyokwerinda ebisookebwa kwali mu ggwanga erya Bungereza aga bajja kukola kibayita legal action bajja genda mu kooti mbakyalenga ensonga eno lwaki omuntu gwe okuba ng'otwala omuntu gw'okutte anoonye obudamu azze okuba nti munnange afuna obudamu mu ggwanga erya Bungereza ogenda mukwata omutwale mu ggwanga erya Rwanda kyokka ate lwaki osooka kumusiba emyezi 3 lwaki osooka kumusiba olyoka omutwale ate mu ggwanga erya Rwanda. So munnaffe atuliza otwogerera kiga nti kati waliwo abanoonyi b'obudamu bano basayira mu seekers emitwalo 5,200 abali mu ggwanga erya Bungereza era nga bano kyekitusobola okuba nti bebalindiridde okuba nti baleetebwa mu ggwanga erya Rwanda mweno deportation scheme. Akati okusinza ku bannaffe bo aboogezi ba gavumenti y'eggwanga Rwanda amayiddwa nga Yolande Makolo yavayo n'agamba nti n'eggwanga ebyaddala ddyo terisobola kuba nga bali babuulya kati obudde buno batomeka bagenda okuba nti bayingizaayo mulinde bulinzi wabula yagamba nti nno tuli ebo oba tulina obusobozi obw'okuba twaniriza abantu bonna abatusindikiddwa okuva mu UK babeere wano munnange mu partnership gye tukoze naga n'ekyasobola okuba nga babuulira ensi kwegamba nti bantu bameka abaana abateekebwa mu mwaka ogusooka oba mu gwokubiri. Gavumenti olwedde olw'okuteekayo eri mulina okuba nti musobola okuba nti musayininga ebiragaanaawo basobola okuba nti bakumaintininga nti bakubudaabuda then bagamba nti myaka 5 osobola otandika okuba nti bakuta nawe okuba nti weerabirira wekennyininyini ne bagamba myaka egyo 3 osobola okukola ku byepali bikuzza ewammwe either ewammwe oba okusigala mu ggwanga erya Rwanda. So embeera munange bwekyo bweri ku sayidi eyo. Tugezako mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Russia munnange. Russia okimanyi kiriyo otolo badde lugenda mu maaso naye nga lusiriseemuko si lw'amaanyi nnyo wakati wa Russia ne Ukraine olw'ensonga nti nno Russia yekola ki yekkiriza Ukraine eyambusa. Russia y'amaanyi nnyo Ukraine tennabakuba bagisubiza ebyokulwanyisa tebina kuba nti bituuka budget bagisa mu ggwanga erya America tena kuba nti batuukako. Akati wulira
Putin mugana ng'atuliriza oluvannyuma kwa nti awulidde nti n'eggwanga lya Amerika lyayisa billions 61 eza dola ez'oggula ebyokulwanyisa ebigenda mu ggwanga lya Ukraine okulwanyisa Russia. Munnanga omusajja awulira byakoze. Putin munnanga alagidde Russia okweteekateeka egenda kutandika okuba nga ekola kye bayita okutestinga okugezesa ebyokulwanyisa bizisa byalo nuclear weapons. Munnange ministry ey'ebyokwerinda evuddeyo n'eyogera ekigambo ekyo n'egamba president ow'eggwanga lino Vladimir Putin munnanga agambye nti nno drills okwegezaamu in the near future kulina okuba okutandika okwandika okukolebwa. Mweteeketeka obudde bwona mujjo nate emmundu ziri zisa byalo, missiles zizisa byalo, si just zibakasuka bulijjo zino zebeeta short oba range oba intermediate oba intercontinental. Nedda zino missile nenga ate ziri powered by nuclear warheads. Otugera ku nuclear mugana wange twogera ku mundu twogera ku byokulwanyisa zisa byalo. Kakati bagamba nti missile forces agali Maserengeta kite Southern Military District wegwanga nelimedwanga erya Russia bamaze okulagirwa bulungi nnyo bagakuba benyigira mu exercise eno mu kwolesa n'oba mu kugezesa ebyokulwanyisa bino. Nabagamba nti nno kijja kwetaaga ennyonyi ennywanyi ez'amagye okwenyigira mu kwegezaamu kuno. Amagye ag'oku mazzi ag'eggwanga erya Russia gakuba nago kituntundu ku ggwanga begezaamuko balabe. Nagamba ekigendo kya exercise eno munnaffe atuuliriza kwe kulaba nti beeteeseteese batya singa wabeerawo omuyeeye nenenna abeera ayingidde mu ggwanga lino mu ngeri y'obukyamu ng'eggwanga lino okuba nti lyetaasa. Era amagye gagambye nti nno waliwo obubaka badde bajja bafuna nga bubasoomooza bubasojjasojja n'okubatiisatiisa ng'eggwanga erya Russia ng'ate buviira ddala mu nsi ziri eza Bulaaya. Nagamba nti n'ensonga lwaki bazuukuse ne bagamba katweteeketeeke tukole drills tuwegezeemu tulabe ebyokulwanyisa biffe ebizita byalo bituuseewa era bikyenkana ki. Kakati munnange nagamba nti nno ke kaseera president yalagidde Moscow erina kye bayita nuclear capable weapons mpitirivu nnyo nga wegambye okuva mu long range intercontinental ballistic missiles ennene ezo ezikuba zebayita zikabuna matwale ne tujja ku smaller range tactical nukes obutonotono obwo obukuba mu byalo ebyenjawulo. Era mugana ng'atuliza baga nti no mutono lwa Ukraine tebanakozesa kyakwensana kimu ku mbeera bweti era tebasuubiza kwandi bakikozesa. Nene baga nti ndo kasaba awulidde Ukraine yanaso okupanga efuna ebyokulwanyisa bino ebyokuba nti egula nega kayeteketeeke. Amerika abanywanyi baabwe baade bujjonga bagamba eggwanga ne Russia nti liina oba lino okuba nti munange engalo zizisiiwa okuba nti bakwata ku byokulwanyisa bino ebya nuclear. Putin yagamba mwezi owokusatu nti ati waliwo time eno wagenda kuba akozesa bino ebyokulwanyisa bino ebyazisa byalo naye n'agamba so bijjayo singa eggwanga lye liri at stake. Okitegedde singa beera ku bunkenke nga munne balumbiddwa then asooka okuba nga munne akakibwa okujja ebyokulwanyisa ebizisa byalo nasooka akuba ensi n'agyanamiriza. Munabadde akakyogera bw'atyo Amerika nevayo neebuukula. Munnange bagambe nti no that is irresponsible rhetoric. Aga nti okola drills okuliraana Ukraine mungozikonya mu ggwanga lya Russia zino eza nuclear muganange eyo kyabulalu. Mune omwandisi w'enkalakalira mu Air Force eggwanga ly'amagye ag'eggwanga lya America amayiddwanga Major General Pat Ryder agambe nti nno kino kakulabirako akalaga obutali ddala bwerufu Russia biri mu kuba nti eraga nga kye yakolako mu biseera biri munange eby'emabega okutiisatiisa ensi. Akati ebyo munnaffe wati wayogedde so n'agamba nti nno ke kaseera alinga kati agamba nti atya okutiisatiibwa okuva mu Bufalansa UK ne Amerika yennyini bazze batiisatiisa Putin. Kati Putin naye avaayo kukola ekyo. Omusajja agambye nti ekyakola tekiragamu bwerufu n'akamu n'akeddagala. N'agamba nga mumanyi tetunabawo nkyukakyuka yonna oba kukyukakyuka ku Putin nga tumanyi eddako luli n'ebikolwa bye bino byagala okuba nti bikola ebitakkirizibwa. Akati muganda wange bwali musajja bwayogedde bwatyo bwagambye. Kati kadwidde obunkenge bwonna bujja kubeera okusaidi eyo nga Russia agezesa munange ebyokulwanyisa ebizisa byalo. Tugendeko mu ggwanga ery'eddwanga erya Israeli. Ekiri mu Israeli munnaffe atuyiza n'olutono olw'eddwanga olwa Hamas ne Israeli ekiriyo bagaiti nno aba Hamas bano bayita abatujjuwa mukwata mundu baka bakkiriza ddiiru y'okussa wansi munange ebyokulwanyisa. Bagambe kusinza munaffe ku mali agafulumiziddwa
okuva eri mu Egypt ne Qatar, okuva banafano ba mediators abogezi abatabaganya bagenda nti no Hamas bana balwanyi bakkiriza proposal eyaleeteddwa Egypt ne Qatar nti nno kino kijidde nga Israel maze okuba nti erangirira ng'egambye abantu abali mu kibuga ekimaddwa nga Rafah waliwo we baddukiraawo basenguke balenga bavaawo yakuba nti erumbawo eno yaba Hamas kale bagenda nti nno omukulembeze wa Hamas amaddwa nga Ismail Haniyeh yavudde omunange ne babadde ku ssimu ne Prime Minister wa Qatar amaddwa nga Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani wamu nakulira bukese mu ggwanga ya Egypt Minister amaddwa nga Abbas Kamel ne boogera ku nsonga ezibagamba nti nno Hamas ekkiriza proposal ey'okusansa ebyokulwanyisa basobola bamwe ne bakola ki bassa endagaano mu nkola bagenda nti ebisingako tebajja kuba babitubuulira right now naye nga Hamas yali eviddeyo ng'egamba yeetaaga kye bayita ceasefire eri permanent ng'erimu n'okujja amagye ga Israel gonna okugajja mu kitundu kimanyiddwa nga ekya Palestine wali mu Gaza ate Prime Minister kye yagaana wa Israel n'agaana tasobola kuba ng'akikola ekyo akati nno wadde okusika omuguwa naye batugambye nti nno wetwogerera newankubadde nga Netanyahu abadde yaaweraga ati nno Israel kkiriza obagaana eyinza okukkiriza temporary pause okukkirizamu katono nnyo okuba nti basiisiramu mundu awo naye ne bagamba okukkiriza munange bano abawambe okuba nti basobola okuba nti bawaanyisiganyizibwe batyo n'Apalestine okuba nti bava makomera ga Israel naye yagamba nti oba omuwangudde kasobeera tojjeewo kye bayita ba Hamas nga tobasiimudde ku maapu yansi okitegedde muganda wange kale munange ensigo ekyo bweri ensigo etyo etambula katulinde tulabe endagaano eyo banagiteeka mu public kinaabeera kitya Netanyahu anakkiriza oba takkirize wenkubuliza kalume nnyo nava wakati w'eggwanga erimaddwanga erya Palestine n'eggwanga erimaddwanga erya Israel. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu tulikyali fedda mulafa tuwuliriza program Kaluma Nywera ekyagera maaso nga bulijjo omulangira Kalemage gange kati nno tukyatunya munaffe Kaluma Nywera wava ku nsonga ezitali zimu wakati w'Abayudaaya wampozi n'Abafirisuuti muganda wange tuwakomye tumaze okulaba tukyali mu biseera biri munange ebya Bayibuli religious tuli awo twabe nate ensonga ino okuba nti ebeera abantu bano bombiriri emere bakyagera maaso okuba nti bakyeyogerera ebisongovu bakyettiŋŋana obwakabaka nagano obwa Isirayiri bwali bwasanyizibwawo nga babuwambibwa dda obwakabaka obwa Babyloni bakabaka ab'enjawulo munange bageze maaso okuba nti munange kye bakirina mu ttaano zaabwe ebyo bati bagala nno kino kyaffe kati ffe tulina okuba tukirina era ndikirira nti nno munange abantu bonna abalala balina okuba nti bawa omusolo nate obwakabaka obw'enjawulo kakati nno twala obwakabaka bwa Babyloni nga bujja bukyusa abakulembeze ab'enjawulo nga bafuga abantu babwe Abakaludaaya naye ate nga bano bambi Abayisirayiri bo balina okuba nga abaddu mu mbeera bwe bityo era munetwala bamu abo abawambibwa oba batwalibwa ng'abawambe mwe balina ate omuvubuka Enjasabiggwa amaddwa nga Daniel ono yali muna ekafulu ennyo gwe Katonda gwe yawa omukisa ogw'okuvvuunula ebirooto munange oyo era nga kisugamye nokugamba nti nno banne bamusalira n'amagezi banne bano abasajja bano Abakaludaaya abamu baga nti omusajja ono yali mugezi nnyo afunye obuganza eri kabaka afunye obukulu kakati amuku abo basatu abaali ku ntikko balina okufuba bafugirawo kabaka mu masaza 12 agaaliwo wansi wakaka amayiddwa nga Daaliyo kakati nno ono gwe twogerako Daniel mune bamusalira amagezi ag'okuba nti nno babuzabuza kabaka naye okugamba kabaka ateekewo etteeka nti ensi nina okuba nti esinza ye nga bakitegedde nti Daniel ono alina Katonda egwasinza bulungi nnyo buli kaseera mune kabaka nateekako omukono nti kasaba nakusanga ng'osinza Katonda yenna omulamu naku 30 atali kabaka oyo kkiriza obagaana bajja kukusula nate empologoma gye ziri wezibe nga zikulya zikugajambula were ng'oweddewo muganda wange batyo basala amagezi ne bagenda bagamba kabaka kituufu Daniel bamusanga ali mu kusaba Katonda we ne bamukwata etteeka nga tteeka newankubadde kabaka Daaliyo era mwagala nnyo naye mune atalina kyakkola n'agamba nti nibamusuuleyo era nibamusuuleyo mu bunnya obw'empologoma n'abeera eyo mu mpologoma munange nkeera kabaka agamba nti yeebaka nakwebaka Daaliyo kabaka ono yali munywanyi we omuvulizi w'ebirooto yali munywanyi we nnyo nnyini ddala kubanga ayamba ne kitaawe munange agenda okumuyitanga omusajja empologoma tezaamulidde n'agamba nti malayika Katonda tume malayika naba nga sina kabi konna n'aziba emimwa tezandidde tezantagudde era ndi wansi wano nazo muganda wange olwo kabaka Daaliyo n'ategeera nti ebyaddala Katonda wa Daniel Katonda akola era ekyaddirira ate okudya bali abamuloopa ne babakwata ne basuula bwansi eyo ne famiri zaabwe abaana n'abakazi baabwe bo munange empologoma ne bagajambula mu mbeera bw'etyo kakati no oyali Daniel for you munange atuuliriza naye nno jjukira ng'akyali mu kuba ayagala nti no kiwaggwa
yademo kuba nti asaavinga kabaka alina okuba nga aweereza kubanga munange bakulonze bakodde obwami olina okuba nga oweereza ate nga bw'osize ne katondawo mu mbeera zonna bwe zityo. Kakati nno muganda wange atuwuliriza emirembe egyo egya kabaka we Daaliyo agigera mu maaso. Ono yaliwo nnyo nga ye ali mu kuweereza bwa kabaka kubanga yaliwo nkwabo abalondeddwa abatendekeddwa era abaasiimibwa okuba ne kabaka. Kakati mu mwaka ogw'olubereberye ogwa kabaka amanyiddwa nga Berusaaza one kabaka wa Babilooni munnaffe, kigamba nti nno Danyeri ali n'aloota ekirooto muganda wange era n'ayolesebwa ng'agalambire ku kitanda kye, n'awandiika ekirooto kye bulungi nnyo ddala. Era jjukira Danyeri ono yali ng'avuna birooto kuno naye aloose. Kakati waba ku kitanda kye nga yeebase bw'ati n'aloota n'awandiika ekirooto ekyo. Danyeri n'agamba bw'ati, n'agamba nti mu kwolesebwa kwange ekiro nalaba empewo nga zikunta okuva mu njuyi zonna ennya. Yaga nti empewo zakunta ne zisikula ennyanja ennene bwaguuga. Naga n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja buli emu nga tefaanana ginne waayo. Danyeri yagamba biki bye yaloota. Naga nti ensolo eyasooka yali efaanana ng'empologoma era ng'erina ebiwaatiro ng'ebyempungu. Naga nti bwe nali nkyatunula ebiwaatiro byayo ensolo gye ndabye eri ng'empologoma ne bigimaanyimwako byonna ne bigimaanyibwako nga bagimaanyizaako era neeyimusibwa okuva ku ttaka neeyimirira ku magulu abiri bweti ng'omuntu era neweebwa omutima ag'omuntu. Danyeri bweti bw'agamba yeeno ensolo esookera ddala. Nagamba mbw ate abaali awo ne bavaayo ensolo endala ey'okubiri. Eno yo nti yalinganga eddubu era mbu yali egalamidde awo ku luuyi lumu ng'ezituseemu katonotono awo ku magulu gaayo ag'emabega era ng'embirizi 3 zaali mu kamwa kaayo nga bw'amannyo gazikutte bwe gati. Nti ne bagigamba bwe bati nti situka oli ennyama nnyingi, oli ennyama ennyingi. Danyeri yatunyumiza. Naga nti oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba ensolo endala ng'eringa engo eyo yakusatu. Yaga nti eno yalina ebiwaatiro 4 eby'ekinyonyi ku mabega gaayo. Era ensolo eyo mbu yalina emitwe 4 era neeweebwa n'obuyinza okufuga. Naga nti nate oluvannyuma mu kwolesebwa kwange ekiro ekyo ne ndaba ensolo ey'okuna ey'entiisa ennyo era ey'obuyinza. Era naga nno yali y'amaanyi nnyo nga mayitirivu nnyo ddala nti eno ensolo yalina amannyo manene ag'ekyuma era kigamba nti neno ensolo mu kugiraba n'erya n'ebetenta era n'erinnyirira ebyasigalawo byonna ebyo. Naga nti neno ensolo yali yanjawulo ku nsolo ziri zonna ezaasooka mbu era alina amayembe 10 malambirira. Danyeri yatugamba. Naga nti bwe nali nkyatunuulidde bwe nti amayembe gaayo ate ne ndaba munnaffe nga wamerawo nate mu ggo ejjembe eddala ettono. Naga ejjembe ettono limera bweti mbw ate ejjembe eryo ne likulyamu ddala ate amayembe amalala 3 ku gali agaali gasoose agaali gasookawo. Yaga nti ejjembe eryo lyalina amaaso ng'ag'omuntu nti n'akamwa nga koogera ebyokwegulumiza kali mu kwewaana bwewaanyi. Danyeri yatubulye munange ebirooto bye. Naga bwe nali nga nkyatunula ate ne ndaba entebe ez'obwakabaka nga ziteekebbwawo. Naga nti n'oyo eyabeerawo okuva edda n'edda n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula nnyo nnyo ng'omuzira nti n'enviiri ze ez'oku mutwe nga njeru ng'ebyoya eby'endiga ebirungi. Entebe ye ey'obwakabaka yali nnimi za muliro ne namuziga zaayo nga no gwali muliro ogwaka. Naga nti omugga ogw'omuliro ne gukulukuta nga guva waali. Abantu 10,000 baali awo mulanga okumuweereza n'emitwalo nga bayimirira mu maaso ge. Yaga nti okuwozesa emisango ne kuggulwawo ebitabo munange n'ebikkulwa. Agati bwe nali nkyatunula bwe nti ne mpulya ebigambo eby'okwegulumiza ejjembe biryayogera okutuusa ensolo munnange bwe yattibwa n'esulibwa mu muliro n'ezikirizibwa.
naye n'agamba nti nno mu kaseera ako ensolo endala zo zaggyibwako obuyinza bwazo zonna, kyokka obulamu bwazo omunange bwo ne bwongerwayo ekiseera ekigere. Naga nti mu kwolesebwa kwe nafuna ekiro ekyo nalaba eyafaanana ng'omwana w'omuntu ng'alina ebire eby'omu ggulu. N'agenda eri, n'agenda wa eri omunange yaweebwa kuba okuva edda n'edda, yabeera okuva edda n'edda, nayanjulibwa mu maaso ge. Naga nti nno naweebwa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka, abantu bonna bonna n'abamawanga gonna gonna n'ab'ennimi zonna bamuweerezenga, nti okufuga kwe kwa mirembe gyonna ogutaliggwawo n'obwakabaka bwe busibwakuggwawo. Dani bwatu bwatugee Buganda nga tuliriza ebirooto byali mu kulwa nti aloota. Munnange wakuba nti ayogera ebirooto ebintu ebyo zokuba nti abiroota. Nangamba nange Danieri omwoyo gwange ne guda kuwala nnyo ne neeraliikirira olw'ebyo munange bye nali njoleseddwa. Yeekedinga kabaka we yali munange oli nga nafunye ebirooto ebyo. Nagamba ne nsemberera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi nange ne mubuuza amakulu g'ebyo byonna bye nali ndoose. Munnange awo n'ambuulira amakulu gaabyo. Yagamba bw'ati, yaŋŋamba nti ensolo ezo ennene ezaali ennya be bakabaka abana abaliva mu nsi, naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo eyo baliweebwa obwakabaka ne buba bwabwe emirembe gyonna. Naga nti awo nenjagala okumanya amazima agafa ku nsolo ey'okuna eri etafaanana zino zonna zonna endala, ey'entiisa ennene ennyonyi ddala, amanyo gayo ga byuma, enjala zayo nga za kikomo, era ng'erya munnange nemenyamenya n'ebirira nnyo bino byonna ebyasigalirawo n'ebigere byayo. Era naga nno nenjagala n'okumanya ku by'amayembe gano 10 agaali ku mutwe gwayo, n'eddala eryamera lyokka ne likulira wamu nange likulira mu ndali amalala eddala 3 malambirira. Naga nti lyali n'amaaso n'akamwa nga koogera ebyegulumiza, era mu buyinza nga lirabika ddala ddala okusinga gali gonna gonna genasa okuba nti ndaba. Naga nti nno awo bwe nali munenga nkyatunula, ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ba Katonda ne baliwangula, okutuusa oyo eyabeerawo okuva edda n'edda lwe yajja n'asala omusango. Abatukuvu oyo ali waggulu ennyo ne bagusinga, era ekiseera ne kituuka munnange abatukuvu ne baweebwa obwakabaka. Naga nti naawo n'antegeeza nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi obutalifaanana obwakabaka bonna bonna, era obufuga ensi zonna, era bulizisambiririza bonna bonna, bulizisambirira ne buzimenyamenya. Ate amayembe age 10 g'olabye be bakabaka 10 abaliva mu bwakabaka obwo. Naye walisitukawo nate omulala nate alibaddirira, onaga nno yejja kuba ate wanjawulo nnyo, era alijjawo bakabaka bali bonna 3. Naga nti alyogera ebigambo ebibi ennyo kwoyo ali waggulu ennyo, era aliganya n'obutukuvu bonna bonna obwoyo ali waggulu ennyo, bwatyo muno bamugamba. Era aligezaako n'okukyusa ennaku enkulu wamu n'amateeka. Abatukuvu baliweewaayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera munnange, mu biseera n'ekitundu kikiba ekiseera bwekyo kirituuka ne biggwawo byonna oba ne bisanyizibwawo. Naga kyokka oluvannyuma omusango gulisalibwa n'obuyinza bwe buli muggyibwako bwonna ne busanyizibwawo ddala. Olwo obwakabaka n'okufuga n'ekitiibwa ky'obwakabaka bwonna bwonna ku nsi biriweebwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Obwakabaka bw'oyo bwe bwakabaka obulitaliggwawo, n'amatwale gonna gonna galimuweereza era galimugondera. Ebigambo ebyo munaffe atuliza naga nno we bikomaawo, era naga nti nze Daniel ebirowoozo byange amazima gennyini byantiisa nnyo, nenkyuka ne muntunula n'ebigambo ebyo n'ebikuuma mu mutima gwange. Nesibijjo negayuka bibeerewo munnange n'onkuba nentidde nnyo munnange embeera bwetyo. Tuba tukyali omuganda nga tuwuliriza mu mwaka ogwokusatu ogw'obufuzi bwa kabaka amayiddwa nga Berusazza. Daniel n'agamba nti nno yafuna okwolesebwa nate okwaddirira kuli okwasooka. Naga mu kwolesebwa okwo nendaba nga ndi mu kibuga ekikulu Susaani ekiri mu ssaza Eramu.
yagamba Danyeri nti yali ayimiridde ku mabbali g'omugga ogumanyiddwa nga Yulayi. Bwe yayimusa amaaso ge bw'ati n'alaba endiga ennume eyalina amayembe 2 amawanvu ennyo ddala ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga. N'agamba naye erimu ku mayembe gano lyali lisingako munnaaye ku linnalyo obuwanvu, ate nga lino liryamira munnange oluvannyuma. N'agamba n'alaba endiga eyo ennume ng'etomera ebugwanjuba n'obukiikaddyo n'obukiikakkono. N'agamba nti mpaawo nsolo yonna eyinza okugirwanyisa, era mpaawo yayinza okuwona amaanyi gaayo munnange. Yagamba nti n'endiga eyo munnaffe yakolanga bwe yayagalanga neyeegulumiza. Yange maaso n'agamba nti yali ng'akyali omunnange akyefumiitiriza mpola mpola ku ekyo kyennyini, amangu ago embuzi ate ennume yalina ejjembe eritutuseeyo bweti wakati w'amaaso gaayo, n'esala okuva ku luuyi olumu olw'ensi okulaga kuli munnange olulala, nga terinnyeko na ku ttaka n'akamu. Iso speedi. N'agamba nti neerumba n'obusungu bungi nnyo endiga eri ennume yalina amayembe 2 gyeraba okusookera ddala ng'eyimiridde mune ku mabbali g'omugga. N'agamba n'agiraba n'esembera endiga ennume eno n'obusungu nga bungi nnyo ddala, n'egitomera era n'egimenya munnange amayembe gaayo 2. N'endiga ennume terina maanyi mune kwetaasa, naye embuzi n'egimenyera wansi mune n'egirinnyalinnyaawo, naye otaba naayinza kubanga agitaasa munnange endiga eyo. Owulidde muganda wange? N'agamba nti embuzi ennume neyeegulumiza nnyo nnyini ddala, ne mu maanyi gaayo ago ejjembe lyayo eddene ne limenyekako. N'agamba ne mu kifo kyayo weryali ejjembe eryo lyamenyeka, ne wamenewo ate amayembe amalala 4 agatuntumulayo bwe gati ne gajja nga gatunuulira enjuyi ennya ez'ensi. N'agamba nti ne mulimu bwe riti erimu mwago ne muvamu ate ejjembe ettono eryafuuka ery'amaanyi eyo endala, ne lyekakatika munnange obuyinza bwalyo obukiikaddyo n'obuvanjuba ne ku nsi ey'ekitiibwa. Yagano ne lyeyongera amaanyi era ne lituuka munene n'okulumba ejje ery'omu ggulu. N'ebyo bwe bagamba nti munnange ery'ejje eryo ebimu ku ebyo wamu ne munyenye ezimu ne bisuula wansi munnange era ne birinnyirira byonna kiba ne lyegulumiriza kumpi okwekanakana munnange omukulu w'ejje, era ne mujjako n'ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku, nti ne lyonoona n'ekifo ekitukuvu ne likyonoona kyonna. Nanga nti olw'obujeemu ejje wamu nange n'ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku n'ebiriweebwa buli nnyo ne biweebwa naga nno biibyo munnange naga nti no amazima ne gasuulibwa wansi, netuukiriza buli ekyeyagalanga oba lyeyagalanga munnange okukola. Mu kaseera akagamba nti nno awo n'awulira omutukuvu omu ng'ayogera. Omutukuvu n'agamba oyo yali ayogedde nti why byo ebyoleseddwa ku kiweewaayo ekyokebwa ekya buli lunaku biribawo kutuusa ddi? N'agamba ye okwonoona okungi kulibeerawo kutuusa ddi? Yo why okuwaayo awatukuvu era nejje biririnyirirwa kutuusa ddi? N'agamba nti no namuddamu nti bwe nti birimala akawungeezi n'enkya 2030 awatukuvu ne oleka walongoosebwa. Bw'atyo omusajja wagamba ku ebyo munnange ebirooto eby'enjawulo. Kakati nno n'agamba nti nno awonze Danyeri amazima gennyini bwe namala okulaba ebyanjolesebwako ebyo munnaffe ne njagala ntegeere amakulu gaabyo. Mba nkyali awo ngenda okulaba munnange nga wayimiridde wali munnange mu maaso gange ekyandabikira ng'omuntu. Nagamba ndi awo ne mpulira eddoboozi ery'omuntu nga liva wakati w'omugga Yulayi nga likowoola nti Gabulyeri tegeeza omusajja oyo amakulu g'ebyo byayoleseddwa. Awo Danyeri n'agamba nti omusajja mu kaseera kennyini n'asembera we yali ayimiridde, era nti bwe yajja Danyeri n'atya nnyo n'agwa wansi ne yeevuunika naye n'agamba nti nno namugamba nno
tegeera gwe omwana w'omuntu ebikwoleseddwa bya kiseera kya nkomerero. Daniel n'agamba bulinaga ati no awo bwe yali ng'ayogera bw'ati nange nenkwatibwa otulo otungi ennyo munnange nengwa wansi nga neevuunise, naye ye nankwata kuba nangolokosa nangamba nti owaayi kale nakutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero ng'obusungu bwa Katonda bugenda okuggwako. Ebyo byakoleseddwa bya kiseera kya nkomerero ekyateekebwawo. Naga nti endiga ennume ekyolabye ebadde n'amayembe abiri bwe bwakabaka bw'Abameedi n'Abaperuusi, n'embuzi ennume ey'ekikuzi bwe bwakabaka bwa Buyonaani. Ejjembe eddene eri wakati w'amaaso gaayo ye kabaka w'olubereberye, n'eryo erimenyesemenyese ne mu kifo kyalyo ne musibukamu ate amalala 4 bwe bwakabaka buna oliva mu ggwanga eryo, naye bwo tebuli banamaanyi nga buli obwasooka. Okitegedde? Namugamba nti omunaffe enkomerero y'obwakabaka obwo obuna bwe libanga munange n'ekyokutuuka era ng'abantu bayitiriza okwonoona, walisibukawo nate obwakabaka, walisibukayo kabaka atunuza obukambwe era omukujjukujju mu byonna byakola. Naye kabaka oyo aliba n'obuyinza nga bungi nnyo, nesirwa buyinza bweye nga ye, era liyeta okuzikiriza okwentiisa, alituukiriza munange byagala okuba ng'akola, era alizikiriza ab'amaanyi wamu n'abantu abatukuvu. Eyo kabaka alijja. Namuga nti era olw'obukujjukujju bwe aliba mulimba okusobola okukola byayagala, alyegulumiza mu mutima gwe era alizikiriza munange bangi nnyo nga balowooza nti bali mirembe, era alisituka okulwanyisa n'oyo yennyini munange omukulu ow'abalangira, naye alizikirizibwa sinamaanyi g'abantu. Aga nti okwolesebwa kwewafuna ku kawungeezi n'enkya kwa mazima, naye gwe ebikwoleseddwa byonna nga Bidiri agamba Daniel nti ebikwoleseddwa byonna bikume nga bya kyama kubanga bya nnaku ziri ezaawala. Munange Daniel n'agamba nti mu kaseera ako munange nenzigwamu amaanyi n'endwala era okumala ennaku si nnyingi, n'oluvannyuma nalyoka dda engulu n'ava ku ndiri munange nenzira ku mirimu gya kabaka, kyokka neewuunya munange byamwolesebwako, naye nga dali tabitegedde, naye ng'asigadde bw'atyo. Muganda ng'atuliriza Daniel ali mutunyumiza ebirooto n'amakulu g'ebyo byagenda maaso okuba nti aloota, era vuna ebirooto kati aloota biki bigenda maaso. Abaana ba Isirayiri Abayudaaya banaddamu okufuna ate emirembe nate oba nedda. Tweyongeddeyo munnange Daniel agamba mu mwaka ogw'olubereberye ogwa kabaka Daliyo, ono omunywanyi kabaka Daliyo yali Omumeedi oli mutani wa Okw'Ensolo. Munnange ono yamulinamu munange obwakabaka ono ojjukira yaliyemu obwakabaka obw'Abakaludaaya. Gwe mwaka ogw'olubereberye ogw'ofuga kwe Daniel agamba nti yali ali mu kuba nti akebera mu bitabo n'azuula nti Isirayiri Yerusaalemi kirimala emyaka 7 nga kizise ng'ekigambo kya Mukama bwe kyajjira nnabbi Yeremiya. Abikkula mu bitabo bw'atyo munange alaba Yerusaalemi yakyawandiikibwa, Katonda yanyiiga. Munange wabakuba nti asoma nga abikudde ebitabo ebyo n'asoma n'alaba ng'eyokuba nti bakizikirizaamu, n'agamba nti naawe nenkyukira Mukama Katonda okumunoonya nga nsaba nga mwegayirira wamu n'okusiiba nga nyambadde ebikutiya oba ekkutiya era nga ntudde ne mu vvu. Yagaa nti no nensaba Mukama Katonda wange nenjatula nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, akuuma endagaano gy'oba okoze era n'osaasira abo bonna bonna abakwagala era bakwata amateeka ago. Twasobya ne twonoona ne tukola ebibi bingi nnyo, twajeema ne tuva ku mateeka ago ne ku biragiro byonna. Tetwawuliriza baddu bo bannabbi abayogeranga mu linnya lyo eri bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe n'eri eggwanga lyonna. Ayi Mukama, gwe oli omutuukirivu munnaffe, neffe bulijjo tuwereetera okuswala nga kwe tulimu n'olunaku lwaliro oba ne kaakano.
nagano ekyo bwe kiri ayi Mukama Katonda wange erife ffenna abantu b'omu Yuda n'abaatula mu Yerusaalemi ne mu Yeseriyo ne yonna abali okumpi n'abo abali ewala ne mu nsi zonna gy'abagobera. Yagaba bagoba munange olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe Katonda gwe bakwonoona. Naga nti ayi Mukama ffe ne bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe tuswadde kubanga twakwonoona ggwe. Naga nti Mukama Katonda waffe ye alina okusaasira n'okusonyiwa kubanga twamujeemera. So tetwawulya ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulya mu mateeka ge gye yatuwa ng'ayita muddu we wamu ne bannabbi. Naga nti weewaawo Isirayiri yenna yamenya amateeka ago n'akuvaako n'agaana okulya eddoboozi lyo. Munange kyewava otuteekawo munange ebikolimo bye walayira okututuusaako ebiwandiikwa ne mu mateeka ga Musa omuddu wo kubanga twakwonoona. Munaali mu maaso ga Mukama Katonda yene Ennya amaze okusoma ekitabo kiri n'agamba nti nno ayi Mukama Katonda noonyweza ebigambo byo bw'oyogera ku ffe era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga. Watuteekako munange obubi obunene ennyo ddala kubanga bye wakola kubanga kyewakola Yerusaalemi wali tokikolangako wala wonna wonna mu nsi wano we tuli wansi n'eggulu. Namugamba nga kyewandiikibwa mu mateeka ga Musa bwe butyo obubi obwo bonna bwatujjako. Era naye tetulinasaba kisa kya Mukama Katonda waffe okuleka ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu olwo tubeere n'amagezi okumanya amazima go. Naga nti Mukama kiwava munange otunuulira obubi n'otubonereza nnyo nnyini ddala kubanga Mukama Katonda waffe ebyaddala oli mutuukirivu nnyo mu bikolwa byonna by'okola. Naffe tetwawulya ddoboozi lyo. Naga ne kaakano ayi Mukama Katonda waffe omulungi ennyo bwe yajja abantu mu nsi ey'e Misiri mu mukono ogw'amaanyi ne weefunira ekitiibwa ekikyaliwo ne kaakano twayonoona era twakola bubi tukkiriza. Ali mu kusaba ne mu kwegayya Katonda. Yaga nti ayi Mukama Katonda ng'obutuukirivu bwonna nga bwe buli obusungu bwo n'obukambwe bwo bireyo munange okweyongera kubeera ku kibuga kyo Yerusaalemi. Yaga nti olusozi lwo olutukuvu Yerusaalemi naye kubanga munange olw'okwonoona kwaffe olw'obutali butuukirivu bwaffe bwonna n'obwajjajjaffe Yerusaalemi n'abantu bonna bafuuse ekivume eri abantu bonna abatwetooloola. Naga kale no ayi Katonda waffe omulungi wulira okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe era ku lw'okusaasira ku ayi Mukama Katonda tunulira watukuvu wo awazise. Ayogera ku Yerusaalemi kubanga ebyadda kyali kizise ate nga kibuga kitukuvu kizise n'olw'okwonoona kwonna okwo muganda wange Katonda yali abwagabuddeyo mu mukono gw'omulabe. Munayongera n'agamba mu maaso n'agenda mu maaso nga yeegerera Katonda naga nti no ayi Katonda wange tega okutu kwo owulire ozibule amaaso go olabe ebyaffe ebyazika n'ekibuga ekituumiddwa erinnya lyo kubanga tetuleeta kwegayirira kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe ne kubanga ggwe munange okusaasira kwo kungi nnyo nnyini ddala. Ayi Mukama Katonda wulira. Ayi Mukama Katonda sonyiwa. Ayi Mukama Katonda wulira okole tolwawo kubuwekaweka ayi Katonda waffe omulungi ennyo kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batuumiddwa erinnya lyo. Wali omusajja bwagenda maaso okuba nti alaajana n'agamba nti naabwe nali nga ndi mu kuba nti njogera era nga nsaba era nga njatula ebibi byange byonna n'ebibi by'abantu bange bonna aba Isirayiri era nga negayirira Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Awo bwe nali nga nkyasaba omusajja Gabulyeri bwe nalaba luli munange bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu ago n'antuukako bappa. Era mu kiseera ekyo ekyokuweerayo saddaaka ey'akawungeezi kigamba ndino Gabulyeri nayogera ne Dani nayogera ne Danyeri n'amugamba bw'ati nti gwe Danyeri kaakano nzize okuwa amagezi n'okutegeera.
bwe wasooka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma, nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo, kale saayo omwoyo nga nkunnyonnyola otegeere byewakoze ki byewayoleseddwa. Olira baaba Gabdi agenda kutotola kati Ekirooto nawe nga nti sabbiiti 7 ze ziwereddwa abantu bamunnaffe n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okuteekawo obwenkanya obw'olubeerera wompozi n'okuyingiza kibayita obutuukirivu obutaliggwawo n'okussa akabonero ko kwebyo nebyo ebyayolesebwa ne kwebyo ebyalagibwa n'okufuka amafuta kwoyo asinga obutuukivu. Namugamba nti kale mmanya otegerere ddala nga kasookedde ekiragiro kifuluma okuzzawo n'okuzima Yerusaalemi obujja okutuuka kujja kwoyo munnange afukibwako amafuta omulangira. Walibaawo sabbiiti 7 era walibaawo sabbiiti 62 nekizimbibwa nate n'enguudo zaakyo era n'ebigo byakyo byonna ebigumu, naye ebyo birikolebwa mu kiseera ekyokubonaabona. Yerusaalemi ejja kuzimba muki mu kiseera ekyokubonaabona. Era muganda ng'atuuliriza namugaa tino era sabbiiti 62 bwe ziriggwako beddu, oyo eyafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu kyonna. N'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu wennyini awo. Naga tino enkomerero eyo munnaffe erijja nga amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzikiriza nga bwe kuwalagirwa. Nayongera n'amugamba nti omulangira alikola endagaano enywevu n'abantu bangi nnyo okumala sabbiiti emu. Naga makati ga sabbiiti aliweera saddaaka n'ebiweebwayo, ne ku ntikko y'ekifo ekitukuvu alissaako eby'emizizo okutuusa enkomerero eyamutegekerwa lwerimutuukako. Bw'atyo babigambani babiganda n'ebyo mungi atuwuliriza. Eno munange embeera bwetyo bwe yali, embeera bwetyo bwe yagenda mu maaso okuba nti ebeerawo akati awo nno mu mwaka ogwokusatu ogwa kabaka Kuulo, kabaka bwe Buperusi oli, kigambwa munnaffe ekigambo nekibikkulirwa Daniel. Ekigambo kino kyali kya mazima nga kifa ku ntalo ez'amanyi ddala, n'ategeeza ekigambo era n'ategeera munnange byeyayolesebwa nga ye. Mu nnaku ezo Daniel agamba nti yamala sabbiiti 3 n'ambirira nga akungubaga. Yagamba nti yalya ku mmere ennungi wadde ku nnyama, yagamba nti yanywera ku mwenge, so ng'ate munnange era teyasaabanga n'amafuta okumalya ddala sabbiiti 3 ennamba ezijjudde obulungi. Ku lunaku munange olwabiri mu Ennya olw'omwezi ogw'olubereberye agamba bwe yali eyo munaffe ku mabbali g'omugga omunene ennyo ddala ogumanyiddwa nga Kidekeeri, n'ayimusa amaaso ge n'alaba omusajja ayambadde olugoye olweru nga yeesibye munnange mu kiwato olukoba lwa zaabu olungi ennyo ddala. Yagamba nti omubiri gwe gwali gutemagana ng'ejjinja bulungi ddala, nga n'obwenyi bwe bwali munnange ng'okumyansa kw'eggulu, era nga n'amaaso ge gali ng'ettaala ez'omuliro, ng'emikono gye wamu n'amagulu ge byalinga munnange ekikomo ekizigule. Naga nti n'omusajja bwe yamulaba nga bw'ayogera eddoboozi lye nga liringa munnange ery'ekibiina ekinene nnyo era nno lyali ddene. Nagamba ye nga Daniel ye yekka n'alaba byeyolesebwa, kubanga abantu munnange abaali naye boleso kuba nti balaba biki byeyolesebwa, naye okukankana kwali kunene nnyo munnaffe ne kubagwako beddu. Okubagwako ne badduka ne bawaba emiwabo ne badduka okwekweka. Daniel ye n'asigalawo bw'omu bw'ati era n'alaba ebigambo ebyo munnange ebikulu byeyolesebwa mu ye kennyini ne mutasigala maanyi n'akatono. Yagamba nti n'embeera ye yonna yakyukira ddala, amaanyi ne gamuggweramu ddala gonna, naye n'awulira ebigambo byali ayogera
naga bwe yawulira ebigambo bye naga nengalamira ku ttaka nga neevuunise naga nakwatibwa otulo tungi ennyonyi ddala neyebaka nagamba nti awo omukono ne gumukwatako yenenako okuba nti akankana naga gwamukwatako ne gumufukamiza wansi nagamba gamufukamiza wansi ng'asimba ebibatu bye ku ttaka nti eddoboozi nemugamba nti nagamba bw'ati nti gwe Daniel gwe omusajja omwagalwa ennyo saayo omwoyo ku bigambo bye nkugamba situka oyimirire namugamba nti ntumiddwa gy'oli Daniel agamba nti yamala okuba nti munange amugamba ebigambo ebyo ye n'ayimirira ng'akankana yenna bw'ati nalyoka amugamba nti nno totya Daniel kubanga okuva ku lunaku lwasookerako munange okuteekateeka omutima gwo okutegerera ddala n'okwewombeka mu maaso ga Mukama Katonda ebigambo byo byawulirwa era nange nzize olw'ebigambo ebyo namugamba nti naye omulangira obwakabaka obw'Ebuperusi nanziiza okumala ennaku 21 bweddu naye nagamba nti no Mikayiri omu ku balangira abakulu najja okumuyamba naye nagamba nti nno n'amulekayo ng'ali wamu ne bakabaka ab'Ebuperusi naye kakano nzize okutegeeza munange ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero kubanga bino byonna bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali mu maaso era bwe yamala okumugamba ebigambo bye mugana ng'atuuliriza Daniel n'agamba nno nentuula ku ttaka n'ensirika awo mu kiseera ekyo n'agamba nti no eyafaanana ng'abaana b'abantu n'akoma ku mimwa gye n'alyoka ayogera mu kwogera nayo kagamba nti no oyo eyali ayimiridde mu maaso ge namugamba nti no ayi mukama wange ebyo bye nayolesebwa bindeetedde okunakuwala kungi nnyo namuga sikyalina mu maanyi n'akatono kale nze omuddu wo nyinza ntya okwogera naawe mukama wange namuga sikyali mu maanyi n'akatono n'omukka gwenzisa gumpeddemu naga nti nno mu kaseera ako era afaanana ng'omuntu n'addamu n'amukomako n'amuzzaamu amaanyi n'amugamba nti nno gwe omusajja omwagalwa ennyo naga totya emirembe gibe naawe ddamu amaanyi era guma naga nti abweyogera bw'atyo Daniel n'addamu amaanyi amayitirivu ennyo ddala era n'ayogera n'agamba nti nno mukama wange yogera kubanga onzizaamu amaanyi n'alyoka ayogera n'amugamba nti nno omanyi kyenvudde nzija gy'oli kakano nzirayo okulwana n'omulangira w'Ebuperusi bwe naavaayo olwo ng'omulangira w'Ebuyonaani ajja naye naakubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima tewali mulala ali nange okubalwanyisa wabula Mikayeri omulangira wammwe oyide mugana wange bw'atyo Dani bw'abuulirwa ebigambo bino Daniel olw'ebigambo bino byagenda maaso okuba nti ayolesebwa wamu n'okuloota mu mbeera bwe zityo bwemunange atuuliriza nga bulijjo nagamba nti obudde butusalako twakyagenda mu maaso okuba nti twamunange ebyafaayo olubaka lubanywera waava wakati w'Abafirisuuti wamu n'Abayudaaya tuli kati munnaffe tulenga kati abakanjula wate obwanjuzi chapter empya ereka ng'eweddeko tuyinza okuba tuwanjula nti chapter endala etubenga tutegeera munnange Abayisirayiri abaana Abayisirayiri kiri munnange kye baatuukako ki kye baabeera Katonda yabaddiramu oba nedda nga bulijjo basabye ne benya natembeebaza okuba tulibeera ffenna ovatandika program eno paka wanatewe tukomekkerezebwa singa nate onaku naddako nga bulijjo omulangira Kalimage gange mbee bulungi mweraba.